eka n'ogamba kiyingira ku kintu kiri mu kooti naye waliwo obuntu obuli mugamba amateeka tugamba amateeka ngasomedde emyaka egisukka ngikolekoledde emyaka egisukka 4 ate ndi dokita mu mateeka nina eyasooka n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna zonna nzirina abamu atoneje n'omu baita Ruidi yali omu ku basitudenti bange principal judge oli yawoli kweganya amateeka protection yange ya mateeka era webale kujja ojja kuwuliriza bwe naba nina kyenninye amateeka omanye ekyokukola naye wano tuliwo kutereeza gwanga system zonna legislative parliament judiciary executive bino byonna kutereeza gwanga ekibi ekizzeewo kati ekitundu ekimu kyagala okwonoona ekirala nze ndi consultant wa banka yansi yonna era mu Africa Union nze consultant yekka ku continent ya Africa yonna muzeeyi teyamala galonda era okujja wano ku kifo kino nali nva bweru kumaliriza agreement ekonaganya amawanga gonna agakola Northern Corridor amasizo nezikozesa kiyinza kulema wano ate tewali kiyinza kukulangirirwa nekikoma nekibeerawo nga tekiri mu mateeka abataligoberera amateeka beba bazze ne bamenya kino kinewunyisa njagambala ku bifaananyi nga sinabagenda balanyi sagala kubalwisa nnyo oli munnayuganda waliwo lipooti eno lipooti yakoleddwani Kasanga Town Council eraga ekyakubiddwa sebo ng'ongamba nti ino toyingira kubanga twawadde ebiwandiiko mu kooti ng'omuntu yazze ku ttaka ly'omuntu n'atemaatema ono ndowooza ffene oba n'ojja n'otemaatema ensuku z'abantu nti twatadde omusango mu kooti toyingira musirika busirisi nga bigenda mu maaso ne batemaatema ebintu by'abantu. Look, nga tujja kutuula wali tusirike tutunule nga mu ggwanga mulinga omutali gavumenti bino byonna eno lipooti yaki ya council ya Muwana Kasanga Town Council Wakiso District. This is a report. Era banamoli bamujagako report mujagiraba nobeera neno nolaba kino. What is this? Malaalo alage nti ne wano takali bazimbawo naye kyokka nga mulimu bino ebinyonyi bikalooli oli naddira ebinyonyi bikalooli obugumba bwabyo n'abijja n'abisa eyakikola wano yali seviiri poliisi bwe yali egezaako okugenda okumukwata ng'ekuba essasi okwasa emmotoka to bust the tire basooke neriita nerimukwata kati akozesa ekyo nti ayongere okubba. Ndowooza ye attempted murder gy'oyogerako nti they attempted. Poliisi erina obuyinza n'agambadde ngamba DP Sono student wange kuba namusomesa amateeka ago gamanyi ne namujjukiza wabaawo ekintu ye obanga ekwata obanga egira crowd esooka nekuba essasi eritiisa abantu oba badduka bwe babalamye okudduka ekuba eryokubiri okulumya oyo ebyo byonna nga biganye kiyitiriddeko ayinza okukuba okutta. Ono yakubwa ng'agezaako okudduka okussaawo amalaalo ng'abataddemu amagumba ga kalooli ekinyonyi kye bayita kalooli mukimanyi kaakati mu kukozesa ekyo kooti zaffe ne DPP basanctioning files abapoliisi abaali bagezaako okutereeza ensonga
ate be bakutte. Kati awo eggwanga linaatambula likyate ng'abayamba ate be mukyusa amateeka ne mukyusa ne kati ono omugagga akoze seviiri eyakwata bikalooli n'asawa n'azimba amalaalo alimba ensi nti ago malaalo wabeera kyokka abaali bakwata nga bagoberera amateeka n'aba injured in the course of being arrested ate bookutte. Special Assistant President, njagala ensonga eno ogikwate. Abapoliisi abo abakwatibwa nga bakola omulimu gwabwe mu mateeka nga bagalagira zitunulemu bateebwe baddemu okukola emirimu gyabwe era mumuwe bonna documents ezeetaagisa asobole okuyingira mu nsi egi. Ekyokubiri, omumenyi w'amateeka seviiri n'ozimba amalaalo n'ossaamu skeletons z'ekinyonyi bagambe nti nno ago obadde obeera. Eyo serious criminal offense. Sebo DPC noonya seviiri ono omukwati avunaanibwe. Era mbadde musubira senga abaddewo wano senga tumukwata kati akozesa kino ekyokuba nti essasi lyamukwata nga baagala okumukwata nelisubwa omupiira nelikubaye kati kyakozesa nti nze munsaasire nina obulemu. This was attempted murder. You were committing a crime. This was arresting the man. Kakati akikozesa nti attempted murder. Lawyer wabadde wano ng'akyogera. Era manyi basasudde sente nyingi ze basasudde yatambula agenda kati abapoliisi baggwemu amaanyi okulema okujja okukuuma ekitundu ate bajja kutukwata. Ekyo tekijja kukola wano, tekiyinza kukola. Tetujja kulaba nti ebintu by'abantu bibbibwa olw'okuba waliwo alina sente agenze n'asasula abo n'agenda n'asasula bamuyita state attorney, resident state attorney, file eri sanctioned, mugende muje sanctioned. You are spoiling, you are destroying somebody's career. In law enforcement atambula ne mundu. That is the means of coercion zirina state. Abantu abamu bajja ne bangamba nti abazze okujja bazze ne mundu. Okay, bajja ne mundu naffe tulina okuba ne mundu ezisinga ku bo. Kati bwe baba badduka n'enkuba ekyasi ne kimukwata nti olwo attempted murder? No. We must protect abantu betukozesa okutuyamba. Ekyo nkyogere nga nnyinza okukyerabira. N'olwekyo Sebo DPC noonya obujulizi nze mbulina oba oyagala ojja kujjamu. Seviiri akwatibwe avunaanibwe ebyo byonna byakoze. That's those are two. Nyabo Special Assistant to His Excellency the President. Kiyingiremu ekintu ekyo. Obwannannyini bwa claimant tubunoonyereze tubutuuke ku bottom, tujja kuwa RDC report ate tujja kuwerekerako report ekyo tugirangire mu lujju. Tetujja tukikolera mu kutu. Abantu bamanyi baagala kati kubba balabyo omulyo gutuuse baliira mu bantu abafiira wali. Bagagawulire ku magumba g'abantu bafuidde wali abantu kati bazze banywire omu. No. Kitwale ekintu ekyo mukwalagane ne RDC, we get the report, tujja girangira mu lujjudde. Abatuufu bennyini tubatuukeko. Obukuwaayo bwa constitution era etteeka erya registration of lands eryokuwandiisa ebyamateeka liyita Registration of Titles Act ligamba nti ekyo bw'oba olina ekyapa ekyo kiba sufficient evidence nti ayo gwe bawandiiseeko ye nanyini kyapa, ye nanyini ttaka eryo. Ne constitution ya leero neera negamba kyokka okuggyako ng'ekyapa ekyo kiri impeached by fraud
ate oyo alangirira fraud y'omu yagigira ki yalina okugiwako obujulizi nti fraud eyo yakolebwa. Njagala okubategeeza bannange olwoyo abagambye nti waliwo ekyapa ekyasazibwamu ba fraud. Ministry of Lands tesazaamu byapa lwa fraud. Lawyer mukimanyi naawe okimanyi naawe lawyer okimanyi. Kasito bojja ku Ministry of Land nga kuliko illegality oba mistake ku kyapa tukozesa section 9 okusazaamu ekyapa ekyo. Kasita ogamba nti fraud ekyo kigenda mu kooti. Mbadde nsuubira nti ojja kundaga court order eyasazaamu ekyapa ekyo. Court order kitegeeza record proceedings za kooti, judgment ya kooti, decree eyali extracted after that, then the execution proceedings. Ebyo byonna n'obikola ku kintu eno kye batugamba RDC nti senga wabaawo court order don't execute nga toyise order tekutuuseeko noyita district security committee naffe not involving. Then tulyoka tulaba nti is it executable. Eyo ye directive ya president eya 28 February 2022. Kakati bwabanga etteeka ligamba eryo section 91 ate ne wabanga waliwo error oba illegality, registrar of titles n'agamba nti nkisazaamu, tagenda bugenzi n'asazaamu nga kano akapapula Ssebukooto wadde ayita kye bayita public hearing n'akola n'awuliriza. Bw'asazaamu waliwo omukisa ogw'oyo ate okukola appeal mu high court. Tojja nakapapula nga kano n'oga nti ekyapa bakisazizaamu ne order n'ogagisaamu eya OPO who was disgraced. So ebyo si birungi nga twagala okutereeza eggwanga lyaffe. So ekyapa nga bwe mbadde mbalinyonyera ekyapa kyekyo kyennyini ekiri origin ekiri executed protected in section 59 okujjako baliwo fraud. Era fraud eyo bwebe proved ekyapa ekyo nga wabaawo order of court eyo si ministry nga babadde okiraga. Nolwekyo ekyo kibatwaze si kituufu. Ku ttaka eryo bwe kubaako ab'ebibanja nga constitution bwegamba mu article 239 sub article 8, then ab'ebibanja abo balina protection of the law as bona fide occupants. Ekigambo ekikulu zi occupants kyenvudde nkugamba Ssebo mwami Kamuga oteekwa okuba in occupation mu kibanja kyo. Bw'obanga tekiringa kati kyoga kiri eno kiri eri no tekibanga tekikola. Era awo wooli bagambye bakukkiriza ne bannannyini ttaka tiwooli tewali ajja kukwatako naye toyayaanira ate byotoli. Namulala era wekyapa agambye eyazaalibwa wano. Kakati ow'ekibanja bw'oba oyagala okutunda ekibanja ky'oli waddembe twe willing buyer willing seller. Naye ku kutunda okwo waliwo akawayiro akalekeddwa nannyini kyapa nti mubuuzeeko akuwe consent. Kakati ono waliwo ono abalina ekibanja bano bagambye nti oluvannyuma lw'ekibanja n'akitunda n'akijjamu gundi ddala yafuna babano bannannyini ttaka we bali bakkiriza balina ab'ebibanja babiri babamanyi tewali wa kibanja ne we bakoma kimanyiddwa tukitadde mu rekodi. Kakati abo abalala bakireyimi nga baavaawa. Ndabye I want this copy from court. This is from a bank. The bank is run on professional terms, and if it's a professional body,
kirina terms ezitambulirako. Ne bagamba ebyapa bino byonna byatuweebwa nga tuwola. Ebyapa bino byonna byali byani Pawulo bitabaliwo eyafa. Era kati tuwandiikira ba holders of administration nti ebyapa bino bibino babiraze 197 plots 41 20 146 and 48 byonna ebbanja lisasuddwa. Nanyini bwo abiddizibwe. Era ne court wulu newa order eya discharge. Kakati gwate odduka wanga nanyini kyo takikubuziza takikuwa ng'ate ali mu possession. Kikino plots zino byonna ebyapa sibi tugamba ku kyapa kino 147 and 148. Nyabo sibya muliko possession. Yes. If you are in possession, I tell you there's a title. Then yenna kukwatako abamenye mateeka. Yeah. Kakati tojja genda mu kooti okozesa ebipapula bye mutaddeyo nti kakati waliwo keesi n'olwekyo temba biyingiramu. Kooti teri supposed kumenyawo bwannanyini bw'abantu. Temujja kulinyirira nga munamale okimanyi what is called abuse of court process. Era ffe nze bwe na practicing amateeka nga gakoledde emyaka 4 wano n'ebweru, nsomeseza amateeka wano n'ebweru, omulamuzi omutuufu olukalaba akagamba this is abuse of court process nekikomaawo. Naye toyinza kujjamu wano agamba nataddeyo ebipapula n'olwekyo temuyingiramu wano. Gavumenti executive tojjaawo. Naye kyokka bali eri mu ttaka ly'omuntu balitwala. N'olwekyo bino biri very clear. But tewali muntu agamba nti yagula ku ttaka lino nga bannanyini abali authentic bali wano bagamba tebagula. N'olwekyo abantu abo abasatu abaleese emitawaana gino egy'okubbanga ettaka ly'abantu nga ne lawyer naabwe nkyoganga n'ennyiro yaabwe akola DPC banoonyereza obakwate. Tebayinza kujja ne bamalanga gamenyamenya bintu by'abantu ne mutemateme obanga ettaka lyabwe. Lwaki tebagenda ne bakola due process ne baliddawo nga kooti eribawa bulungi n'amateeka gano agali represented by the police nejja nebajjawo ng'ebagira ki ejja ebawerekera nti bano ettaka lyabwe. Lwaki mujja kiro ne mutematema ebintu by'abantu? Sebo bakwate olwa trespassing, bakwate oba malicious damage to property, obakwate oba forceful entry, obakwate olwa threatening violence, obakwate olwa masango gonna. Tuyoke tulabe oba lawyer waabwe ayagala agenda filing ezi cases zonna zakasaki. Naye amateeka galina okugobererwa. Era nsaba poliisi owe obukuumi famire eno. Bawe obukuumi era yenna agezezaako. Njagala kaakati Nyabala DC okwatagana ne tiimu yo ne famire mulage ensalo zonna. Mugende nga mulaga bano ab'ebibanja bwe bakoma kyawe mukoma azo ensalo zammwe. Awalala wonna awatali acknowledge nti bantu bammwe oba babibanja baki mubawo obukuumi senga bajjawo bakwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka ge balagira. Mwena mbyogedde nga muwulira bulungi, atawulira ugamba neighbawo akunyonyere bulungi. Abantu bano be bannanyini ttaka bakiviiri baseviiri abo abassa amataka amalaala agataliiwo ne bassaamu enjiki skeletoni za kalooli. Baali badduka babakwate essasi ne likwata ye olwo n'agamba nti attempted murder
abapoliisi babakwate. No. Bakomewo bayambe abantu sebo DPC. Muwalizi wa president ali wana tujja kuyamba. No kino tekintwalidde kiseera kinene nnyo. Tekintwalira biseera binene. Ekintu ekyangwe ennyo bwe kiti ababbi ne batuyikirira. Ate njaga kumaliza nga bakubira omulanga. Nammwe mumanye nti ensi yaffe ffenna. Yaffe ffenna temugamba nti bano bokka abantu abatono abatudde wano be bajja okulwanya nali ebbombe wali nga abanubbi bonna babagoba ku ttaka. Abanubbi ababaddewo emyaka n'emyaka babagoba nti no lino ttaka lya Kisingiri. N'agamba nti nammwe mubeere abasajja n'abakazi kubanga omusajja omu yagamba yadduse edda mu nnyumba ye kati asula mu nsiko ne mugamba nti musajja gwe oli musajja wange ki segansoba nandigambye omukoddomi wo nazzaayo mukyala weeka odduka otya mu nnyumba yo n'ogenda osula mu nsiko kakati gwe omusajja wano abasinga omusajja Omuafrika oba mu Abaganda abasajja abali wano n'oyingira ennyumba yo n'osangamu musajja muno ng'ayingidde muli omukola ki otema nto n'osambasamba odduka kugenda ku poliisi kufayiringa bintu mu kooti omujoozi oyo omukubirawo poliisi ekusanga luvannyuma n'ekuyamba. Kakati nammwe temukkiriza muntu ajjaawo kubagoba ku ttaka lyammwe oba alina akube emundu mugwe wansi mufuwe enfirimbi mukuba amasimu poliisi ejja kujja basange ebakwate mwerwaneko ne bakwate sebo bwajja n'emundu tajja kugikuba kutuuka eri kasita anaawulira nga abantu bawano bali organize kati genda ebbumba babadde bampise nga bagala kwebaza president kubanga kati tewali abakwata kubanga beekola mu groups ngazigaba buli nyumba erina efirimbi bw'ajja emisana nga tebamanyi ekkubo lyonna baliziba bw'abuuka kino n'abuuka kiringa efirimbi bizokebe nga bamukwata nti kiki kati kyobadde onoonya ku kyalo kino ani akumanyi wano. Ensi yaffe ffenna tugikuume nga ne poliisi bwe nali omuto nga bagamba yamba poliisi naawe kuyambe ffenna twerwaneko naawe soba munamateeka naawe ogula ettaka tewali munamateeka gwe manyi atagula ttaka kubanga sente z'ofuna ez'amateeka nzimanyi olwali ozifunye n'ogula ettaka lyo enkya n'osangamu oli ng'azze ng'atemye ebintu byo ebintu bino tubikolera ffe n'abo abaliddawo tulwanirira ensi yaffe nga muzeeyi bw'atulwanirira nabano bwe batulwanirira nga sisitemu gy'atadde mu nsi kati it is very clear. President bwe yabadde Luweero nga ajaganya emyaka 8 yagambye nti eby'ettaka byandibadde tebikyaliwo wano kubanga nassawo LC5 ku political line LC5 ne group ye alina ne ba ministers ne baani